Okay, neyanziza nnyo mukulu Charles James Sekubuge mukulu Mutebi ne mwanyinaze full figure mwebale kuweereza Mbale yo embeera nterenkevu nnyo akasana akavuddeyo nga olaba ku mashaga leero era ng'obudde bukedde bulungi wadde twabadde n'enkuba olunaku olw'eggulo oba akawungeezi naye nga bugenze okukyanga buli omu ali ku mirimu gye era nga bakedde kkola naye nga bw'omanyi kyetuliko ennyo yesiira tulitadde nnyo kubanga nti tetukyabala nnaku okujja manya tetukyayogera nnaku za mwezi okujja kati twogera tugamba nti Lwakutaano luno kuba kati tugamba nti nga 3 omuntu oyinza n'omubuuzaabuuza wabula tugamba nti Olwokutaano luno tuli mu Mbale SS Grounds n'Omusumba Alozas Bujingo mu kusaba okugenda okukeesa mu kiro mu nteekateeka zino mulimu abasumba abamu mu Mbale abavuddeyo olunaku olwajjo jjo olwabadde Sande era nga abasinga babadde mu masinza ag'enjawulo bavuddeyo ne bakoola abagoberezi baabwe ne bagamba nti tebalina buzibu na Musumba Alozas Bujingo era babakubiriza okujja mu bungi mu kisaawe eky'Embale basabire wamu n'Omusumba Alozas Bujingo bo baga nti entalo eziriwo mu makanisa agamu bosi gye baliko wabula batunuulira omuntu agenda okuba nti azza abantu eriwo Katonda era naga nti abantu bonna abagenda okulokoka bagenda kubanga basigala mu makanisa gaabwe wano mu Mbale kuba ye ng'Omusumba Alozas Bujingo muno motalinamu kanisa nga n'olwekyo